Mr. Soze ekiboozibozi. Mu kukula kwange Mr. Sozi nagenda otegeera nga ndi wa jjajja wange. Kati bwe nategeera nga ndi wa jjajja wange nga wembeera kati jjajja wange nali mu myaka nga etaano. Kati twali tulinawo n'omwana wa kkojja. Omwana wa kkojja oyo nga tuli mu myaka gye gimu nga nsingako myezi naye ng'emyaka gye gimu. Kati nalinga mu myaka 5-6 awo kati jjajja nga atutuma akataala mu nju. Twali mu nnyumba ya ssubi. Kati bwe yatutuma akataala yasooka kutuma nze. Ne ngenda ne noonya akataala ne kambula. Ssaawa zaali zigenda mu 1-2 awo. Noonya akataala kambula. Ne nkomawo ne mugamba jjajja akataala kambuze. Kati n'atuma mwana wa kkojja oyo n'amutuma. N'amugamba agenda onoonye akataala mu kaleete. N'agenda naye n'akanoonya ne kabula. Ng'ate jjajja ye yamanyi we yakatadde ku kitanda kye. Kati jjajja n'avaayo n'ajja ng'ayomba. Mwe mutunula nga nsawo za munnyo, mutunula waggulu nga nsawo za munnyo. Ne mugaana okulaba akataala. Kano akataala akali wano okumpi lwaki mutunula waggulu ng'ensawo z'omunnyo? N'akaggyayo n'obusungu simanyi we bwamukwatira oba lwaki bwamukwata ekyo simanyi. N'aggyayo akataala n'akatwala n'akakwata bw'ati yali tannakatwala kakoleeza. N'aleeta n'akaggo ke yali alina obuggo bwe wa mupeera ng'abutereka. N'akwata akaggo ak'omupeera n'atandikira ku nze okunkuba. N'ankuba nga nkubira mu nzikiza. Jjukira nalina ekkundi nga ddene. Kati ekkundi eryo bwe yakuba ndowooza yakubako omuggo ne gulisala. Kuba yankuba nnyo kati akaggo ne kakola kye ne kaabikamu. Kati bwe yakuba ekkundi n'alikuba omuggo ne gwesala. Ebyenda ne biyiika wansi. Mr. Sozi ebyenda ne biyiika paka ku ttaka n'amala n'anvaako. N'akwata omwana wa kkojja n'atandika omukuba n'amukuba. Kati yali akyamukuba ne mugamba jjajja ebyenda biyiise, jjajja ebyenda bino biyiise. N'agamba ebyo biri awo kumpi, ebyo biri awo kumpi biyiika bitya biri awo kumpi. Ng'alowooza oba nnimba ne musemberera. N'agenda n'akoleeza akatalo kaleeta nga kituufu ebyenda biyiise. Okuva waggulu nga nnyimiridde naye ebyenda ne biyiika ne bituula ku ttaka. Agenda okulaba ebyenda biyiise omusaayi muyitirivu. N'ayolayola ebyenda ebyo n'abinteekako ku lubuto kwennyini awali ekkundi n'asibirako ekigoye akaleesu ke n'ankuba ku mugongo n'ansiba ku mugongo n'antwala. Bwe yantwala n'antwala w'omusawo. Olwatuuka w'omusawo kati yagenda akomekereza omwana wa kkojja toyogera togeza kwogera. Era buli yajja akubuuza mugambe nti nno ekidomola ekiŋaaŋaali oba ekiŋaaŋaali mukimanyi bannange Sozi mmo simanyi oba okimanyi. Ekidomola kye bapapasazeeko waggulu then nga bakisazeeko waggulu nga kitundu nti abantu bwe bajja bagambe nti ekiŋaaŋaali kye kimusaze abadde ava kuleeta kataala n'agwa ku kiŋaaŋaali ne kimusala ekkundi n'ebyenda ne biyiika. Era abantu kye bamanyi abasinga tebaakitegeera nti yankuba. N'antwala mu ddwaliro okutuuka mu kakiriniki akaali okumpi awo. N'amugamba omwana afa jangu nnyambe. N'amugamba sumulula ndaba omwana n'ansumulula. Okunsumulula ebyenda ne biddamu ne biyiika ne binfuuwa empewo n'enfuuwako. N'enziramu n'ensesema buto ng'ebintu bingi ng'ebyenda bingi. N'amugamba nedda omwana sijja musobola. Mariya twala omwana mutwale. Sijja sobola mwana ono mutwale e Kayunga. N'ankuba ku mugongo n'antwala mu ddwaliro n'antwala naye okufuna emmotoka okuva awo we twali tuyimiridde okufuna emmotoka egenda e Kayunga twalawo nga buli mmotoka teri mmotoka. Jjukira ebiseera ebyo tewalinga mmotoka zitambula. Kati waliwo ekimotoka kyali kiroole agagaloole agaba aga green agagagundi agaali gasombanga mu mabidde mwenge. N'ayimiriza ekyo ekimotoka ne tukiwalampa ne tulinnya ne tugenda paka mu ddwaliro e Kayunga. Okutuuka e Kayunga ng'amasannyalaze gavaako nga tekuli masannyalaze ne bamugamba gula ettaala y'omukono oteekemu amafuta tugiteekewo mpaka nkya. Amasannyalaze ganaaga gakomyewo tunaalongoosa enkya. N'embeerawo ekiro kiramba. Mr. Sozi nze nina obulamu gw'olaba. Ekiro kiramba nga tebankutteeko yadde eddakiika. N'enkeera mpaka makya emisana ssaawa 9 bwe nzijukira. Mpaka emisana ssaawa 9 ne batandika okuntwala mu theatre okunnongoosa. Ne bagenda ne bansalako ebyenda ebyayitako empewo byonna. Ebyenda engeri gye byali nti byali bingi ebyayitako empewo ne basalako ne balaba nga bagenda kumalamu bimale. Ebyenda ne babisalako ne baddamu ne bantunga. Baddamu okuntunga kati ate bwe baddamu okuntunga baatungiramu ebyenda ebirala ebiyiseeko empewo. Kati ebyali biyiseeko empewo ne bivunza n'ebiri ebyali bisigadde munda.
omumasira ne gafuluma. Mr. Sozi nze nga bankamula obutaasa bw'amasira bubiri buli lunaku nga sisita wange annyiga, sisita wange omukulu gwe baleeta okunyiga nga nnyiga masira obutaasa bubiri buli lunaku obujjudde amasira naye nga bagamba lwaki ekintu kivulula bwe kiti. Ne tumalayo emyezi sigijjukira, ekyo sijja kulimba kubeera sidangamu bibuuza. Ne twamalayo akaseera naye nga balaba olukendo lweyongera kutta buti, amasira geeyongera bwongezi. Kojja wange waliwo kojja wange awo bambi musajja mulema najja n'abagamba, yali musirikale, n'abagamba mumpe omwana wange mumutwale, mumpe omwana wange mutwale Ddiikwe nti tetujja mukuwa. Ne bagaana tetukuwona omwana mubi nnyo tetumukuwa, n'abagamba mumpe mutwale Ddiikwe, ne bagaana okumumpa. Kojja n'ansitula mulema wa muggo, atambuza muggo, okugulu okumu tekuliiko, bamukuba essasi okugulu ne bakutemako. Naye yansitula n'akwata omuggo gwe n'anteeka ku kibegabega n'ampisaawo nga tebamuwadde lukusa. N'ampisaawo n'ampisa ku geeti, n'alinnya emmotoka ne bantwala mu ddwaliro e Naggalama ne baddamu buto okunsala. Naye obwo obulumi bwo bwe bansalira e Naggalama nabuwulira, Mr. Sozi nabuwulira, obulumi nabuwulira. Kuba baakuba empisa ezisannyalaza byagaana, okusannyalala kwagaana, ne bansala nga mpulira. Amasira ne baddamu ne bagayoolamu buto, ne baddamu ne basalako n'ebyenda ebyali era bivunzizza binne waabyo, ne baddamu ne batu. Nze Mr. Sozi nnyumya ebintu ebyo ng'oli alowooza oba nnyumya firimu, naye nga byatuuka ku bulamu bwange bwennyini. Obwange nze ayogera, nze baali bamanyi sijja na kuzaala, baali bamanyi sijja kuzaala. Bannange obukambwe obungi banaye tubukendeeze, obukambwe obungi tubukendeeze. Nze nali manyi jjajja akomako olukuba abaana, naye era yaddamu n'atubba ng'era mukeera ne mulima, ne mukomawo olweggulo era ne mulima, ne mukima amazzi, ne mugenda kusomera era leeti ng'era omwana bwe yayogedde. Naye nga nkuba ye jjajja wange azaala maama, era mama wange baalwawo kimugamba, omukyala eyakimugamba tulina tumuyita. Kati bwe yabuuza ono omwana omulenzi ono wa kojja, n'amubuuza kiki lwaki gundi bamututte mu ddwaliro abadde ki, n'abannyonnyola n'abagamba jjajja akoze eki. Omwana omulenzi oyo gulaba yakyawa jjajja ne gye buli eno yamukyawa, naye ate nze omutima ogwange namusonyiwa. Era waliwo ebiseera bye nalwalirako awo nga ndi mulwadde ndi eyo Kampala, ne mpulira nga njagala genda wa jjajja at least ne ansituleko, nga ndi mukazi mukulu w'entini, nga njagala ngende wa jjajja ansituleko, nga nze kyanvadda ku mutima. Naye ye abaana bo baakyawa jjajja lw'ekyo kintu. Era waliwo lwe baaloota nga jjajja oyo afudde, bwe yaloota nga afudde n'avuga ppiki n'akkirira agenda alabe jjajja. Jjajja n'atuuka n'amugamba, jjajja naloose ofudde, bannange okyali mulamu. Jjajja yanyiiga n'agamba mwagala balamu kati ozze kundaba nti nfudde oba sifudde. N'anyiiga nnyonnyonyo era bo tebakyala wa jjajja lwa nsonga yange. Naye ate nze buli lunaku ngendayo, buli ne mu kugenda ku kyeyiro lwagira omusala gwange ogwasooka nga njagala mugulire sola, lwakuba tinagenda ogufuna nga ate afunye sola. Okitegeera, nze nga nasonyiwa kyanvaako ku mutima, naye ng'ebyenda babinkuba ne bitulika ne biyiika wansi nga nkuba jjajja wange azaala mama wange. Ne mama wange okutegeera nti ekidomola si kye kyansala luvannyuma nnyo, kubanga era wennyini we nasigala era ne nsoma paka namalako P7 ndyoke ngende ewa mama gye yali. Okitegeera, kati omwana byagamba nti tasonyiwa, ye mwennyini nga bw'ogambye yeerumya yekka, alina okusonyiwa, asonyiwe kiri kimuve. Kati nze kyanvaako ndi free nnyo ne jjajja, era buli kimu omusaba n'akikuwa, okuba okitegeera. Kati akomaawo, kale kankomaawo ndowooza, naye nga ekyali mpanvu ekyeyongerayo, naye kankomaawo. Nabuuza maama mu buto, mama mbuulira engeri gye wanzaala, olw'omu maziga amangi bino bye yaŋŋamba bye nzijukira, nti ebiseera byali bya lutalo, nalina mwannyinaze kwe nali nsira, era mbu kyenkana yali muwere, emyezi gy'alina 6 bwe giti, nti maama nafuna olubuto, kaseera katono ne tata yattibwa, nabuuza n'amalaalo gene gabula, ndowooza ensega bambi tata zamulya, neebuuza lwaki nze nga balala babasaako nga okwe
bwe biri kisudde na mu bukulu nti oyo yantonda ye yalina pulaani gyendi eno.